Kano ke katale ka Makinising akasangibwa mu kibuga Mbalala nga kamaze emyaka egisukka mu 2. Ekijja abasuubuzi mu mbeera batuuka okwerya omugujju be balandiroodi baabwe okuba wansalessale okutuusa nga 15 omwezi ogwokutaano okubanga bakaamuse badde mu katale akalala nga kano bwe kaddaabirizibwa. Bano bakutte ebipande ebiraga okwemulugunya kwabwe ne baweranga bwe batajja kwamuka katale kano. Abasi Rugundana nga ye ssentebe wa katale kano ate nga y'omu ku balandiroodi obuzibu abutadde ku kubanga akatale wadde nga kalina balandiroodi abawerako kalina ekyapa kimu kyokka. Balandiroodi abalinamu obuyumba tebaafuna bwapa. Ekyo kyapa kirina abakakiiko abali abafuga balandiroodi. Ekyapa ekyo bakikozese kye baagala. Ono agamba nti kyennyamiza okulaba nga abantu abaakajja obuzi baagala okweddiza obwannannyini bw'akatale bo ne batuuka okubasendesa oluti. Balandiroodi abajja baze kukumpaganya obuyumba bwa balandiroodi abayezimbira akatale kano akaliwo. Ate tumaze emyaka 38 tusasula emisolo. Tusasula buli musolo gona gwa gavumenti. Thomas Mukundane nga ye ssentebe w'abalandiroodi b'akatale kano awanjagidde abasuubuzi obutasimbira kuli nteekateeka eyakoleddwa kubeegendereddwamu kubakulaakulanya. Tujja kubanga tusenguka eri okubeera ddala tusenguka handing oversight ntugiweereza aba kampani egenda kutuzimbira ennaku z'omwezi 15 ogwokutaano omwaka guno 2025. Ono abasabye bagumiikirize ebbanga lya myaka 3 n'abawa obweyamo nga bwe watali agenda kufiirwa kifo kye enteekateeka bw'enaaba ewedde buli omu waakudda we yali. Ate singa oba otuukiriza ebyo byonna ebyetaagisa mu kuzimba akatale akapya akayumba kojja kasangayo oyingire mu kayumbako. Teera yinna okukulimbalimba nti bw'oba tosenguse n'ogenda mu katale akapya ojja kuluzinga siteeki yo. Ebyo obulimba jangu mu ofiisi ofunire ddala pulogulaamu entuufu obeere mukakamu. Babasuubuzi mu katale kano bakukkulumidde obunnanfuusi bw'aba batwala n'obutaba balambulukufu mu nkola yaabwe. Kola ebintu mu bwekwefu. Ekoze meeting emu bukyanga etuyita ne tuyimirira wano ntubabuuza mugenda tuteekawo ne bagamba tumutubuuza. Mugenda tukolera ki timutubuuza. Mugenda tuwaddi tibatuwa bbanga. N'obuuza chairman gwe Tomu obwefudde na kyemalira kiki ennyo. Tubulye kigenda mu maaso nti ati mumbuuza. Ekikunsaasa nk'omukazi okwasire kamwe kukagula omudaala kunaagire guguza association nempe 50,000 kandi membo ondijo yagenda mugugura bagumuguza $15,000 ninga 20 ninga 10. Bano babalumiriza okubanga buli nteekateeka ekolebwa bonga abakwatibwako balekebwa bbali. Kati saawa zino tuwulira ebirango manya weeks 2 weeks 3 tatuyitanga. Situganye ne wonabeera nannyini maka naye nga tatuuza meeting ewaka ewuwo gobeera musajja mutuufu kweri. Bwe butabanga si bubbi si kye bagoba. Itenkaba hoteli twatanise n'abashubuzi bagenzi bitu ntisaba gavumenti kutuyamba okuba nturaza rumazi mambe na kutufura hatutame hamwe ndugira batinguma cyana tugene n'esofuriya tuza kushesha cyange bageti bazwire. Bwe togeddeko n'akulira abakozi mu kibuga Mbalala ku lukomo lw'essimu Justin Baleche ategeezezza nga bwe bagenda okutuula mu nsonga zino zigonjoolebwe. With their management. So very soon we want to call a meeting and they take us through their complaints and then we see how we can handle. Akatale kano kalina abasuubuzi abali mu 8 ng'ate balandiroodi baabwe bali 450.